Bw'abadde ayogerako n'abakulembeze bano, Ssebaggala avumiridde ebikolwa bino era ng'agamba si kirungi ebitongole ebikuumaddembe okweyisa mu mbeera bw'eti, wano n'asaba bannansi nabo okukomya okukola effujjo. Kakati agenda okujalaga nga nina omukisa aleeta agatabani bagakulu ag'ebiwago galowooza nti gano ge ganaabeera bagakabaka naga bano bonna tewaliwo n'omu gwakoze gwalonze kakati naye baweddeyo mpozi waliyo kamu akakoze eki ate nga abantu bayisa batya ekyo tekibeera kirungi nnyo kyakoleddwa. Era ayongedde n'anenya gavumenti olw'engeri gye yavuddeyo n'ekwata eyeggwanyiza eky'obukulembeze bw'eggwanga lino Robert Kyagulanyi Ssentamu, era n'agamba nti bo ng'ekkanisa bakivumirira era nga balina kusaba Katonda abalondere omukulembeze omulungi. Tuvumirira nnyo ate n'effujjo eryakozesebwa. Abooluganda mwe balabe Lukamba okukuuma mirembe kuba bakubira bwerera amasasi n'ekyolwanira nga tukikola ki tumanyi Katonda alina obuyinza ye mu kiseera ky'ekituufu alonda omuntu ye bw'aba akoze eki. Kyokka Ssaabadinkoni w'ekangulumira Reverend Stephen Kironde asabye abakulembeze nabo okukola ennyo nga bawaayo kyonna kye balina okwongera okusitula obusumba buno obupya obw'Ebukamba. Buli muntu akole kyakola ki kyakola ng'omugole omupya w'atuuka n'akyusa buli mbeera ki. Kakati buno obusumba buno gano ge maanyi gaabwo nga bukyali buki bupya. Ebikolebwa byonna mu maanyi amapya bw'otobukutanyiza wano nti waliwo engeri empya ez'okukolera waki. Kakati bwe niwenda byonna ebyetaagisa kuwaayo miti gye mulina egyo egiyinza okukolebwamu entebe omuntu oyimira buyimiza noga nze mpaddeyo omuti nze mpaddeyo omuti nze mpaddeyo omuvule gwange nze mpaddeyo sente zange bwe ziti. Emboozi eno ekusakiddwa Hasif Ssekiwunga, Derek Kaddu ku lwa STV.